Yes, alright. Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinza obanga otuwuliriza we bali kwekuumira ku Yugi Update TV. Ennaku ze tukubye emabega kigambibwa nti abayeekera abava mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ab'ekibinja kya Codeco, abakulembeze b'ekibinja kya Codeco baabadde wano mu Uganda nga bagenda mu maaso ne peaceful negotiations, enteeseganya ez'emirembe ne CDF. Ngenda kubanga ndukuwa wabula okujjukizaamu katono. Tukimanyi bulungi nnyo nti no ku ntandikwa y'omwaka guno amagye g'eggwanga ekkulu erya Uganda lye tuyita erya Uganda People's Defence Force erya UPDF lyadeployingibwa okusinziira ku ndagaano gye baakola n'eggwanga erya Congo, lyadeployingibwa mu ggwanga lya DRC okusobola okulaba nga batebenkeza emirembe n'okuswagula abayeekera aba Codeco ssaako n'aba ADF, nga kigambibwa nti entalo zonna ezibeera mu Congo ne ku mulirwano ku booda ssaako ne zikosa ne Uganda ziva ku bayeekera bano aba ADF ssaako n'aba Codeco. Era amagye g'eggwanga Uganda gadeployingibwa mu bitundu ebyo ebya Ituri, Bunia ne Beni okusobola okulaba nga bafugaza omuyeekera. Era ne wetwogerera bangi bali ebasiisidde mu nkambi ez'abayeekera nga bagamba nti nno abayeekera kati babatuuse bafunzizza. Naye kyenjagala okutegeeza, amawulire agayitingana gagamba nti abagye g'eggwanga erya Uganda abaana bangi abafiiridde mu ntalo ez'ekikula ng'ekyo, naye ate tebazza lipooti kulaga nti nno oba waliwo casualties oba bannansi b'eggwanga magye g'eggwanga erya Uganda abafiiridde mu ntalo eyo. Ezo lipooti tezifuluma. Era kigambibwa nti amagye agadeployingibwa eyo tegali seefu wadde n'akamu n'akatono, era at least buli lunaku bayingizaayo omulambo nga magye ga ggwanga erya Uganda aba UPDF mu ggwanga lyattu Uganda. Kaakati twalabako nga abayeekera bano balangirira nga batagenda kubanga bakkiriza UPDF okudeployingibwa mu nkambi zaabwe, era nga bo bawakanya ekya UPDF okubeera mu territories za DRC, era ze ensonga ezimu ezibadde zisinga obbalwanya. Era emabegako awo ensalo za deployingibwako heavy securities, ensalo ezigatta Uganda ku DRC, nga okwekengera kw'amaanyi nnyo eri abayeekera bano nti bayinza okukola obulumbaganyi ku Uganda, nga bagamba nti nno ffe nga tetudeployinga magye gaffe mu ggwanga lya Uganda, so ne Uganda ejja amagye gaayo mu DRC. Izo nno embiranye ezaaliwo okuva amagye gano aga UPDF egadeployingibwa mu ggwanga erya DRC. Kaakati amawulire agava mu nkuubo galaga nti nno CDF General Muhoozi yasinkanye abakulira akabinja kano aka Codeco wano mu Uganda, era nga ensonga eyabasinkanyizza kufuna peaceful talks ku nsonga ezitali nezimu okusobola okulaba nga bazza n'okutebenkeza emirembe mu Democratic Republic of Congo. Oli ku Yugi Update TV, nyongera okujjukiza watanaatweyugako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga naawe otweyungako ddala bulungi nnyo tusobole okuba nga tuproceedinga. Abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo, mukola kyamaanyi nnyo okubeezaawo amayengo gano. Kakati Chief of Defence Force General Muhoozi Kainerugaba amakya g'olwaleero yatuuzizza meeting Entebbe n'abakulembeze b'akabinja ka Ledu militants ke bayita aka Codeco, Cooperation for the Development of the Congo, Codeco. Akabinja kano kigambibwa nti kakulwashinze nnyo eggye lya Uganda People's Defence Force mu ngeri nnyingi nnyo zitajja kunnyonnyola oba oliawo ze batatugamba. Akabinja kano aka Codeco delegation gye baakoze yakulembeddwamu ne Mr. Duju Kulukupa Etienne, onono nga ye Vice President wa Ledu Community mu Eastern Democratic Republic of Congo. Era ono yawerekeddwako
abannabyabufuzi abalala omwabadde abakulembeze b'amagye mu kibinja kino ekya Codeco kitegeeza teyakiise yekka we yabadde atenyedde eggendo okujja mu Uganda. Ku Uganda side abaatendinze meeting eno mwabaddemu General Muhoozi Kayini Lugaba yabadde inclusive, Late General Kayuja Muhanga, Commander Land Force, Major General Flex Busizori, Commander of the 4th Infantry Division ne Brigadier General Oscar Munanura. Kwabaddeko Assistant Deputy Defense Intelligence ne Security Chief for Counter Intelligence. Abo nabona abadde bakiise nga bajulidde meeting eno ensinkana y'abakulembeze abayiikira ba Codeco okusobola okulaba nga batuuza meeting eno nga bazze okuwitnessinga balabe ebibala ebigendo givaamu. Abakulembeze b'ekibinja kino ekya Codeco balisiivingiddwa era bayaniriziddwa mirembe mu ggwanga lino erya Uganda ennaku eziyise emabega ne CLF ne 4th Division Commander be bayaniriza abakulembeze b'ekibinja kino ekya Codeco. Mr. Duju yeebazizza nnyo Chief of Defence Force wa Uganda olw'okubaaniriza mu ngeri ey'omwanguka era n'agenda mu maaso n'okuba nga yejjusa okurashinga okwaliwo wakati wa Codeco saako ne UPDF mu Fataki. Tujjukira bulungi ebyaliwo obulumbaganyo obwakolebwa ebiseera ebyo. Era n'agenda mu maaso n'okunnyonnyola mbu bo bamiisiredingibwa bawabibwa n'abantu oba ne negative forces era nga bagamba baali batutaddemu ekibeera nga batugamba tulina okuba nga tuopoozinga UPDF obutabeera mu bitundu byaffe era nga tumanyi nti baleese bulabe. Era yayongedde maaso n'okukkaatiriza nti Lendu people nga bagenda mu maaso ne Balenga saako ne Bahima community tebalina nsonga yonna erumira ne Uganda oba n'amagye ga UPDF era nga tebalaba nsonga waaki bagenda mu maaso n'okulwana n'okutwala olutalo mu maaso mu Democratic Republic of Congo. Era yageze mu maaso n'okuba nga yejjusa okubonaabona okubadde mu Ituri provinces ne mu divisions ezibadde mu byobufuzi era ne yeebaza Uganda okubeera mu likadde ng'ebadde eyimirirawo n'okuteekayo obuyambi bwayo okukosa ne medical aids obuyambi bw'obujjanjabi bonna LS facilities LS services zibadde bateeka mu province eyo saako n'okubeebaza business opportunities zibatadde mu ggwanga erya Congo ne mbatuuze b'eggwanga erya DRC. Chief of Defence Force yatangaazizza Uganda okubeerawo kwayo mu Northern Kivu ne mu Ituri nga bagamba nti nno kugenda kubeerawo era kwaliwo mirembe era kugenda sigala nga kuliyo mirembe ng'agamba amaanyi ge baateeka mu insurgent groups okugeza nga Uganda Homeland Liberation Front saako n'ab'omukago mu Democratic Republic of Congo Forces mu mwaka gwa 2000 eyo era ng'agamba CDF Codeco n'abakulembeze baayo bakwatagane n'amagye ga UPDF basobole okuba nga babaako ekyenjawulo kye bateekawo bateekewo eddembe ligenda okuwangaala emyaka n'emyaka saako n'okustabilizinga n'okuteekayo stability mu Eastern Congo okuzza emirembe mu bitundu ebyo. Nga meeting egenda mu maaso n'okuba nga ekomekerezebwa abayeekera ba Codeco abaalumiziddwa abadde mu bulumi baabalabiddwako nga batwalibwa ku medical treatment ku UPDF facilities nga enkola ey'emirembe era ey'okuzza emirembe ey'okubeera obumu basobole okuba nga batebenkeza emirembe mu Democratic Republic of Congo. Obadde oli ku Yogi Updates TV nga kw'osinzira obba ng'otuwuliriza
naye kyenjagala okubuuza bino byonna yesu bikolebwa tutadde nnyo essira ku conflicts ezigenda mu maaso ku mawanga agatuliraanyeewo so nga ate wano ewaffe naffe tukyalina conflicts ezigenda mu maaso ziremeddwe okudizolovinga twebuuza lwaki ye olowooza no meeting enaavaamu ebibala okuzza emirembe mu Democratic Republic of Congo bannansi b'eggwanga erya DRC abasiisidde mu ggwanga erya Uganda ne baddizibwayo ku butaka ne bafuna emirembe oba Uganda egenda kubanga buli kadde etwala obuvunaanyizibwa obuzeeze entalo eziteekebwayo abantu be tutategeera olowooza otya